Open Media. Omwami Bisaso Godfrey yagenda okubeera omumyuka wa Ssentebe Technical. Tuyina gwe tuyita team manager. Team manager ye Mwami Sekito Andrew. Tuyina abamyuka ba Ssentebe babiri. Omumyuka wa Ssentebe agenda okuddukanya emirimu egy'ekikugu. No, agenda okuddukanya emirimu, that is administration. Ye Omwami Senvuma Frederick. Tuyina ekifo kya Chief Executive Officer, that is CEO, ye Mwami Lwetute David. Tuyina ekifo ky'omuwanika. Ekifo ky'omuwanika tugenda kulaba ku muwanika omukyala Mase Juko Bayiga. Sente baba oyengere tu. Nsoka kwebaza obukulembeze bw'essaza lya Bugerere okuddamu omulundi mulala okumpa obuvunanyizibwa okukulemberamu ettiimu y'essaza lya Bugerere ey'abaana abalenzi b'omupiira nange okubanga neeyamukukola nammwe. Bannabugerere mwenna nsaba oba njagala okubanga obbakakasa nti bwe twakwasibwa omulimu ogw'okubanga tukulemberamu olutabaalo twasobola okubanga twasenvula ebifo mu 2024 twali ba 18 etubanga 2027 2024 twakwata ekifo kya 10 nga Mugere watulambise. Last year nga tubadde twasamba all game weeks. Amasaza gali 18 buli ssaza liweebwa omukisa okujja okwetaba mu mpaka zino every calendar year. Amasaza gabeera 18. Amasaza 8 gava mu bibinja egaleka amasaza agasigadde 10 era kiva kubanga ssaza ki eryeteeseteese obulungi akakiiko ki akamanyi omupiira okusikuluma kuti kubannako. Naye nga last year tulaze nti at least twali mu bana abasinga akapiisi season ewedde era njagala okubanga mbayozayoza omwaka guno nga tukulembera era nga nkulemberamu olutabaalo lwa ssaza lya Bugerere okubanga tukyaza omupiira nga tutwalira n'amasaza amalala omupiira okubeera okugumya Bannabugerere nti omulundi guno twagala okwongera ku kye twakola last season. Ne wakwali twasamba all the 15 game weeks twali shy away from the trophy play by just 2 positions. Kyensuubira nti tusobola okugatta ensobi zaffe ezaaliwo omwaka oguwedde ne tubanga tulaba nga tusamba mu babiri abasembayo sinakindi okutwala engabo eyo omwaka ogwa 2026. Njagala era okuddamu okuyisaawo ensonga eno nti abakulembeze baffe bakochi baffe be twalina last season twaba retaininze. Technical yaffe yabadde last year weeri era nga tujja kwongera okubeefinga up era nga njagala okubategeeza nti twayongeddeko mu goalkeeping department okuba nga turecruitinze yabadde goalkeeping coach w'essingo technical ajja kuba atuyitiramu awo nga tuwongeddeko okubeefinga up ne coach afaani remuneration twagigasseeko n'abalesi balera last season okubanga bonna we bali n'ebifo ebyatusumbuwamu last season okulaba nga tubipaakingamu. Tujja kuba mu wiiki ezitali zawala okuva kati tutandika okubalaga abazannyi aba last season era nga basuubiza nti bwe twalina last season tetugenda kutanamu tusuubira okuba nga tukkiriziganya nabo nga tulemerera okulaba nga tuba retaininga bonna n'okuba nga twongerako mu departments ez'enjawulo we twapolinga short okulaba nti tugumiza squad yaffe okulaba nga tutwala engabo ey'omwaka guno. Mbasaba tubeere nga tulina wamu ne ttiimu yaffe turallinge behind the team tubeere wamu nayo tugisupportinge. Oli wakola ensobi tomuyisaamu nnyo gaali ng'Omugere wagambye naye mu encouraginze ate nasuubira nti nga tuli wamu gemaanyi. Ssaabasajja Kabaka wangaale manager Andrew. Amanya erinnya bampita Frederick Senvuma nga nendeddwa nga vice chairman ku kakiiko k'essaza Bugerere 2026. Tusuubira nti tugenda kweteekateeka bulungi ngeri neteekateeka bwe mugirabye, so tukowola Bannabugerere mwenna 2026 Bugerere twongeddeko abasambya abasinga basigaddewo tukyayongerako ne bakochi basigaddewo. So tukubiriza abawagizi baffe bonna okolera Bugerere, ozwala Bugerere, wawasa Bugerere, mwena mujje mutuwagire. Abagala okukubira ku ssaza Bugerere 2026 tutandika trials nga 25. Tutandika trials nga ennaku z'omwezi 20 guno omwezi zijja koma nga 28. So abali willing mujje mutwegatteko
tubasuubiza nti tugenda kwongerako ku performance ya guno omwaka. Mwebale nnyo, mwebalire.